Amaziga okutya akatengo n'okukankana byefuze auditions za Sure Media mwise okugezesa abazanyi ba firimu abagenda okutuula mu firimu za Sure Media zegenda okutandika okuzanya ng'eyita mu projekiti yayo empya eya Sure Media Films era nga auditions zino ziyindidde ku Gaga Lounge edda eyayitibwanga Farmgates Gardens esangibwa e Lukojjo mu disitulikiti y'e Mukono. Bitibwa Musana ng'olunaku olwaleero ng'era tubaddemu auditions za firimu yaffe naye ebintu tebyembeeredde byangu okusinziira nti mbadde mupya mu kyo mbadde awo nga basajja baŋŋamba tukoleremu tuzanyiremu jjukira nze ebintu bino saabimanyira kubikola kati nembeeraawo nga nkankana nembeeraawo. Enteekateeka eno egendereddwamu okulaba nga tuzuula ebitone ebyenjawulo ebigenda okutuula mu firimu za Sure Media okusobola okulaba nga tulinnyisa omutindo gw'abazannyi, engero, ekifaananyi olwo tusobole okufulumya firimu eri ku mutindo ng'esunsuddwa bulungi era ng'eyise mu mikono gy'abakugu. Nga nze omu ku bapropriate ab'omukutu guno ogwa Sure Media nga bwe tuzze nga tulanga nti twetaaga abazannyi ba firimu ku projekiti yaffe empya nga Sure Media gye twatandiseewo ey'okuyingira firimu industry. Olunaku olwaleero tubadde wano ku Farmgates Gardens ng'era abantu ab'enjawulo bannabitone abadde bawulira omulanga gwaffe nga tuyita nti twagala abazannyi ba firimu babadde bazze mu bungi wano okubeera nga tubagezesa okulaba ani asobola okuzannya ki, ani atasobola kuzannya tumutendeke tutya. So kyekibadde olunaku olwaleero oba mu firimu kye bayita auditions. Nja kusooka okwebaza Mukulu Kizito abaddewo ku lw'ekitongole kya Sure Media ng'agezaako okulaba ng'ayisa mu bazannyi abazze abapya nga bayisa mu mutendera guno oba mu process eno eyo auditions. Era kimpadde essanyu nti abamu ku abo abasobodde okuba nga bayita mu kasengejja etugenda okugenda mu maaso okuba nga tutambula nabo babadde bawerako. Babadde bawerako wabula kyendabyemu nti abadde bajja okusengejjebwa babadde balinamu akatengo naye ng'ebyo bibaawo of course waliwo babadde bagamba nti first time yaabwe okujja mu auditions so toyinza kubanenya era nga abo bo bakoze kye basobola okukola. Abazannyi ba firimu ssaako n'abo abeegwanyiza okutandika okwagala okuzannya firimu babaddewo mu bungi okusobola okugezesebwa balabe oba basobola okuyita mu kasengejja era nga bakira obwedda baweebwa sinizi ez'enjawulo okusobola okwekennenya obulungi ani asobola okuzannya ki mu sinema empya ezigenda okutandika. Tenamukolako olukiiko sibamanyi najja ku kibuga noonyakawo lwaki munneesibako kitegeera mwana munneesonyiwe nze sibalinaako mwana mbwa yonna. Genda kukkiriza enkoko leero tegeera sula njagala njirye badde ngudde njagala njirye togamba abeewa mu mukyalo be bakusalirawo nyoko yakusalirawo kubuuza nyoko yakusalirawo kyolina okukola. Bangi ku bano balabiddwako nga bakankana era nga n'abamu balabiddwako nga beekuba obwama nga n'abalala wedde bateekako feesi ez'ekisa oba oli awo basobole okukwatibwa ekisa basobole okuyita mu kakungunta kano. Talina buzibu sigale mu byaffe nedda lya kamere nedda ebyebula nabireza togenda nedda kazi nedda muleko ono tankunsi naawe ddiya naawe togaana mwe mugabo bakiyitanga butikidde kyomwokya biseera. Oluvannyuma tusobodde okwogerako n'abo abagezeseddwa olunaku olwaleero ne batubuulira embeera nga bw'ebadde wakati mu kusunsulwa. Nze omu ku ba actors oba nze omu ku bakkiriza nti nsobola okuakitinga era nga tuli wano eno olwaleero ku auditions zaffe
ezitambula eza firimu. Well and good, mukama yeebazibwe. Olunaku lwakedde bulungi era auditions zitambudde bulungi. Tusisinkanye omukulu atuyisiza mu auditions wadde nga ka pressure kabaddewo naye nga tukkiriza nti ffenna tuli baki basobozi kuba kye tukola tukikola tukyagala. Ng'era tubadde mu auditions za firimu yaffe naye ebintu tebyembeeredde byangu kusinziira nti mbadde mupya mu kyo. Firimu gye tugenda otandika nayo firimu nnungi nnyo era tusaba abawagizi baffe aba social media nti firimu eno wenaaba efulumye tubasaba mukole ki mugigoberere bulungi mugyekkaanye kubanga ffe nga social media tetufulumya kintu kyakugezesa tufulumya ekyo kyennyini kye tumaze okwekkaanya ne tulaba nti kiri ku mutindo. Tuzze okulaba nga twongera okuimprovinga film industry ya Uganda naddala nga tuyita mu ngero ennungi eziyise mu mikono egy'abantu abali genuine mu mulimu guno ogwa firimu. Sure Media noonya nkugambe.